ng'Obuganda bujjukira emyaka 33 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo alamula. Bino bikulu okumanya. Manya gange Nsimbu Jack Farida Kibowa ndi muzaana wa Ssaabasajja Kabaka era agamba musaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebugerere n'eddiranjaza ate nze nkulira olukiiko lw'abakyala mu Uganda mu Central Government olwa National Women's Council oluli under Ministry of Gender and Social Development. Njagala okutuusa obubaka bwange nga njozaayeza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 33 ng'ali ku Namulondo. Twagala okwebaza ennyo gavumenti ya Uganda ekulibwa President Museveni olw'okuwa ekitiibwa n'amaanyi n'obuwagizi bwonna gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'abakyala ba Uganda olw'ebirungi gavumenti ya Buganda byekoledde abakyala. Ekisookera ddala njagala kwebaza gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuteeka ekitiibwa mu bakyala ba Buganda era n'obwesige mu mbeera yonna. Ekisookera ddala nga Ssaabasajja Kabaka yawa abakyala ba minisita aba cabinet mu lukiiko lwa Buganda. Ekyo nno kikulu kubanga olukiiko lwa Buganda lukiiko lukulu nnyo. Bw'abanga Ssaabasajja Kabaka yasiima n'awaamu abakyala, njagala okukyebaza n'abakyala okubeebaza obutatiiririra Ssaabasajja Kabaka n'obutamuswaza ne bakola emirimu gye bateekeddwa okukola. Njagala okumwebaza ennyo era okubeera ng'alonda abakiise abakyala mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda bulina ebitongole eby'enjawulo ebikola emirimu egy'enjawulo. Ebitongole bino nabyo mulimu abakyala nga baweereddwa omukisa. Ekyo nno si kitono. Ebitongole ebyo mwe muli amasomero. Amasomero ago nga gakulibwa abakyala. Ebitongole ebyo mulimu insurance, Werinde Insurance, Namulondo Investment, mulimu SACCOs, mulimu ne Buganda Land Board. Muno mulimu abakyala abakolamu. So ogwo omukisa munene nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwatuwadde nga abakyala okuweereza. Ffe tetusobola kukitwala nga kiwewufu, tukyongera okukyebaliza era ne tugamba nti tusiima bwongerwa. Njagala okwebaza abakyala abakoze abatatuswazizza mu ngeri y'emu oba endala ne babeera nga bakuumye ekitiibwa kya Buganda. Njagala okwebaza abakyala ababaka ba Parliament abava mu kokasi ya Buganda abakirika wano embuga era ne babeera nga baleeta ebirowoozo bya bannaabwe abava mu Buganda. Njagala okwebaza abakyala abava ebweru eyo ne bajja nga nga tebavaana mu Buganda naye ne bajja okusapootinga enteekateeka za Buganda. Mu mbeera y'emu njagala okwebaza ennyo maama waffe, maama w'eggwanga, maama wa Buganda, Sylvia Nagginda. Njagala okumwebaza okukuuma Ssaabasajja Kabaka, okukuuma ekitiibwa kyaffe ng'abakyala ba Buganda. Ebirungi byalina byagabanyeeko naffe. Ekisookera ddala yettabamiruka w'abakyala ba Buganda. Olukiiko olwo lukolebwa buli mwaka era abakyala ba Buganda bajja ne tufuna abasomesa bangi ne basomesa abakyala ba Buganda ku nkulaakulana. Olukiiko olwo luba lunene era maama abeerawo naffe. Njagala era okwongera okwebaza ababeera abateesiteesi b'olukiiko olwo kubanga luleeta abakyala okuva mu masaza gonna ate tuvaawo nga tulina bye tuyize ku ndwadde, ku by'obulamu, ku by'enkulaakulana, ku by'amaka ne ku by'enfuna n'ebirala ng'omulamwa bwe baba bagutaddewo ogw'olunaku olwo. Ekyo nno kirungi, kituwa essanyu era kituwa amaanyi ng'abakyala ba Buganda
nti weetuli era maama bwaba waali naffe tuba weetuli. Maama Nagginda njagala okumwebaza ennyo olw'ensonga enkulu ennyo ate ey'ekisakaate. Maama akutte ku baana abato, abaana ab'obuwala, okubeera nga babangula, okubeera nga babateekateeka, kubanga ffe wetuva abaana abo we badda. Abaana ba Buganda abawala maama afuddeyo nnyo okulabika nti babatendeka mu bisaakaate, babayigiriza enneeyisa, babayigiriza enfumba, babayigiriza ennono za Buganda, babayigiriza okwekwata obulungi n'okubeera nga bassa mu Uganda ne Buganda ekitiibwa. Maama tukweyanza, nze ku lwa gavumenti nga chairperson w'abakyala mu Uganda njagala kukwebaza nnyo olw'enteekateeka ezo, ate n'otajja okwo ne tukulabirako nga ekyokulabirako okukuuma amaka n'okubeera nga tukuuma obutebenkevu mu maka gaffe, kubanga bukyanga oyingira ewa Ssaabasajja Kabaka wuli, ate tulabira ku ggwe, ate bingi nnyo by'otubuulidde era bingi nnyo by'otukakasizza nti tubisobola okubikola ng'abakyala ba Buganda. Kati nno okulw'ensonga eyo abakyala ba Buganda naffe tulina obuvunaanyizibwa obutaswaza Namulondo, obutaswaza maama waffe, obutaswaza Ssaabasajja Kabaka, tukole ebyo ebitusuubirwamu ng'abakyala. Ekisookera ddala njagala nnyo okubakubiriza nti tukuume ekitiibwa ky'amaka, tulime emmere ewaka, kubanga omukyala yavunaanyizibwa ku kuliisa awaka, omukyala avunaanyizibwa ku kuyonja abaana nga n'omwami yennyini alina omuyonjezaamu. Abakyala ba Buganda tuleme okweswaza, twambale bulungi ate tuwese eggwanga lyaffe ekitiibwa. Tubuulirire abaana baffe babeere nga tebava ku mulamwa, kubanga naffe abaliwo baatubuulirira. Njagala nga mmaliriza okwebaza ennyo abaami abatuyambyeko mu kuteekateeka ebintu byonna ng'abakyala ba Buganda. Naye njagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Omwami oyo abaddewo nnyo ne maama omukyala, tubadde nga naye mutabamiruka, era abaddewo nnyo okubeera ng'ayogera ensonga ezikwata ku bakyala ba Buganda na butya bwe tusobola okukulaakulana, era abadde nga muwagizi nnyo ku nsonga z'abakyala ba Buganda n'okutubuulira bye tuteekwa okukola ng'abakyala ba Buganda. So Katikkiro Charles Peter Mayiga, tukwebaza nnyo, tubeera naawe mu bitabamiruka, tubeera naawe mu nteekateeka z'abakyala ezisinga, weebala obuwagizi, weebala okutubuulirira, era weebale kukuuma ddamula. Awo nno we njagala okusinziira okukoowoola abakyala okuva mu Buganda n'ebweru wa Buganda okugyamu bungi nnyo nga 31 okujagulizaako Ssaabasajja Kabaka emyaka 33 nga alamula. Njagala okuyita n'okukoowoola abakyala mujje, tugenda kubeera bweyogerere nga tujagulizaako Ssaabasajja Kabaka. Abakyala bwe tubeerawo ne Ssaabasajja Kabaka abagumidde, bwe tubeerawo ne maama Nnabagereka tuba tumugumiza. Mujje nga twambadde bulungi, mujje nga twenywezezza okulabika nti tuweesa omukola ekitiibwa, kubanga buli abakyala bwe bakwata ate tewali kirema. Era nze njagala okumanyiza nga nkakasa nti ngenda kubeerawo bulungi nnyo n'abakyala bava mu ssaza lyange ery'ebugerere eri Ssaabasajja Kabaka. Njagala okubakoowoola mwenna mujje tubeerewo mu bungi ebweyogerere, tugumize maama Nagginda, tumubugirize, tukugirize Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwo ebweyogerere mu nnaku z'omwezi 31 tugumize Obuganda. Era njagala okubasaba n'okukakasa nti nange ngenda kubeerawo n'abakyala abava mu ssaza Jemba erya Ssaabasajja Kabaka ery'ebugerere. Ssaabasajja Kabaka awangaale. ng'Obuganda bujjukira emyaka 33 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo alamula, bino bikulu okumanya.